Chairperson Wakiso District Human Rights Committee. Chairperson Wakiso District Human Rights Committee. Labye ntinno wadde nga Wakiso erina district Human Rights Committee naye wakyaliwo okusoomozebwa kunene naddala okuviira ddala ku bakulembeze ab'omu bitundu ebyenjawulo. Abakulembeze abasinga batya okuwa information oba ebintu ebikwata ku mbeera y'abantu oba ebikwata ku mirimu gyabwe gye bakola, ng'ate tukimanyi bulungi nti ne bw'oba otunuulidde human rights ne bw'oba otunuulidde etteeka erikwatagana ku by'okugaba information, omuntu bw'abanga public information omuntu yenna waddembe okugifuna naddala ku bintu ng'ebikwata ku mbeera z'abantu eza bulijjo nga budgeting, nga ebintu byonna ebikwata ku mbeera ng'ebyokusoma ng'ebyobulamu. Naye ogenda okwesanga wano ku district abantu abasinga tebaagala kuwa information eyo ekwata ku bantu ba bulijjo. Then n'ekirala tuyogedde ku nsonga nnyingi n'embeera ddala gye tukoleramu nga ffe abalwanyirizi b'eddembe ly'obuntu, okulaba nti nno ebiseera ebisinga tiisibwa, ebiseera ebisinga tewabeerawo supporting financial oba ssente eziwagira emirimu gyaffe. Ogenda okulaba nti n'ebiseera ebisinga abantu abajja ewaffe gye tuli okufuna services zaffe be bantu abanaku abatalina ddala kye balina, ate nga naffe tetuli bulungi, tetuweebwa bugabirizi bumala okulaba nti nno tusobola okuba nti nno tukola ku nsonga z'abantu ng'abo. So tubaye tukuba empendo okulaba nti nga district erina okuyimirirawo nga bwe tunoonya ne ba members abalala okuva mu bitundu ebyenjawulo oba ne ba partners okulaba nti nno ebintu nga bino bikola bibeera addressed, n'okwogerako n'abakulembeze mu town councils, municipalities okulaba nti nno wabeerawo enkola ennuŋŋamu etuukibwako okulaba nti ensonga z'eddembe ly'obuntu ziteekebwa ku mwanjo. Kagala okulaba nti nno local government webeera ng'assessinga abakozi baayo naddala community development officer, aspect ya human rights eteekebwa ddala ku mwanjo. Wabeerewo enkola nti nno omuntu oyo akola ku communities oba community development officer bwe babeera nga bamwapraisinga performance ye, aspect ya human rights eteekebwamu n'ebeera nti nno naye nga omwaka ng'agenda okuwaayo report ye balina omwasesinga okulaba nti n'ensonga z'eddembe ly'obuntu azitadde ku mwanjo oba akozeyo activity ki eyamba abantu okulaba nti nno bafuna eddembe lyabwe lisibwamu ekitiibwa. So ensonga ezo tuziraba nti nno tuzeetaagibwa okuteekebwa ddala ku mwanjo, era advocacy twagala yeeyongere maaso okuviira ddala wano tugende mu ministry ya local government nayo tugibulire ensonga zino nga bwe zeetaaga okuteekebwa ddala ku mwanjo, tugende mu human rights, then tugende mu ministry ne mu office ya prime minister, tutuuke ne ku parliament. Twetaaga n'okulaba nti wabeerawo etteeka edduŋŋamu eriteekawo district human rights committees. Buli district yonna ebeere nga esobola okubeera ne district human rights committee, then tubeere neyo national character. Bwe tubeera ne national character ye tuyamba nti nno bwe tuba tukola advocacy tukola joint advocacy nga district human rights committees. So zensonga kati zetwogerako era zetwagala okuteekako nnyo essira. Njagala okwebaza nti bukyanga tutandika waliwo ebintu eby'amaanyi era ebituukibbwako. Bwe twatandika wano ne tugenda e Bussi, twagenda ne tusanga ebizibu e Bussi, nga Bussi eringanga ekitundu ekyerabirwa. Bussi y'emu ku kitundu kye twatuukako nga teri mukyabu wa poliisi mukyala, teri ddagala, nga teri komera, teri kooti, ebizinga services tezituukayo, teri makubo, teri toilet, teri nga kugamba wotuukayo wali olabira ddala ekitundu ekyerabirwa. Ne kati bwe twogerera bwe twafulumya ripooti yaffe ne tusobola okuwandiikira ministries oba abakulembeze abakwatibwako, njagala okwebaza nti nno advocacy yaffe eyo etandise okuvaamu ebibala. Bwe twogerera kati Bussi, wadde Bussi nnene erimu ebizinga 5 naye era yafunyeyo owa poliisi omukyalo omu. So twagala okulaba nti nno poliisi eyongeramu amaanyi baweerezeyo n'abakyala balala, naye kale oyo omu era nga bwali twagala okwebaza. Then ekirala
tuwulira nti waliwo amaloboozi ag'okulaba nti nno ekkooti ezimbibwa e Bussi era ekyo nakyo tukyebaliza kubanga ebyo byebimu ku bibala ebivudde mu advocacy yaffe era tukimanyi bulungi nti baafunayoko n'ambulensi okulaba nti nebayambako era twagala okusaba gavumenti eteeke nnyo essira kkooti ezimbibwe amadagala gagendeyo tulabe nti n'eddwaliro eriri e Bussi tuli upgrading okuva ku grade 2 ligende ku grade 3 tukene ku grade 4 nga lisobola okukolera ddala services nga lirina services eziyamba omuntu ali e Bussi kubanga omuntu ali e Bussi bwabanga bamusaza busaza mazzi ate omuleeta entebe ku grade B mukyala nga yalwadde obanga agenda kuzaala agenda okutuuka eri wasalira amazzi ng'olwedde obulamu bwe tebuli bulungi. So twagala okulaba nti ensonga ezo ziteekebwako ddala amaanyi. Abapoliisi twagala okulaba nti nno abasibe babasiba nga abakyala babasiba bokka n'abaami babasiba bokka. Ebyo bye tulaba e Bussi okuba nti nno omukyala bamusibira mu kaduukulu ke kamu n'omwami ebyo twagala tulabire ddala nti nno bikoma era tulabe nti nno abantu b'e Bussi nabo bafuna justice bafuna obwenkanya obwetaagisa naye twagala okwebaza nti discussion zitandise era waliwo ebigenda mu maaso era ebikyuseemu ku Bussi. Okusinziira ku mmwe aba Human Rights Watch Wakiso misango ki gye musinze okufuna era giri mu range? Buli luvannyuma lwa myezi 4 wane Wakiso tufuna emisango nga 5 wano mu office yaffe ate nga tetugaseeko gye tufuna eyo ebweru. So kitegeeza nti no mu misango egyo 5 emisango egisinga okufunibwa wano giryekwasa ku by'ettaka, gyekwasa ku bantu bebagobye ku mataka, yekwasa ku bagagga abaagala okubba ettaka ly'abantu, yekwasa ku bantu abalemeddwa ofuna obwenkanya ku bintu ebikwatagana n'ebyamaka. So byekwasa mu bintu by'ettaka, property rights. N'ekirala emisango egirala egisinga okufuna gy'egy'obutabanguko mu maka. Obutabanguko mu maka ng'abaami beesuuliddeyo gwa naggamba, abaami bakuba abakyala baabwe. Waliwo ensonga nnyingi tukimanyi ezireeta ebyo naye emisango egyo tugifuna nnyo era twagala okusaba nti nno abantu buli omu atwala obuvunaanyizibwa bwe, abakyala n'abaami babeerengawo enkwatagana mu maka, babeere okuba nti nno emisango egyo egy'obutabanguko mu maka gikendeera kubanga ebiseera ebisinga waliwo families etufutera n'okufuna ne zijja ne balwanira ne wano ng'olabira ddala abantu beekyaye, abantu bakooye. So twagala okusaba nti wabeerewoko ne counseling services okulaba nti nno abantu abo bayambibwa okuba nti nno basobola okukwatagana mu bintu bye bakola. Naye ng'emisango gye tusinga okufuna wano gya byattaka. Wakiso eby'ettaka bingi olw'okuba ndowooza Wakiso erimu enkulaakulana nnene, amafactory mangi gatandika enkya n'eggulo, abantu bagoba ku ttaka enkya n'eggulo. Twagala okulaba nti nno etteeka ly'ettaka lissibwamu ekitiibwa kubanga etteeka ly'ettaka liri very clear. Omuntu yenna kabeere nga musenze ku ttaka nga tannaba kugobebwa asooka n'aweebwa olukusa oba omukisa okwegula, oba bw'aleba alemeddwa okwegula aweebwa omukisa n'asobola okuba nti naasalirwako n'afuna waabeera. Naye ebintu eby'okugoba obugobya abantu ku ttaka bw'aba tasobola kubeerawo omukompasetinga akantu ako k'alina n'asobola okufunamu nk'akasente n'agera n'agula awalala. So ezo zonna modalities tufube nnyo naddala abantu abagagga abagula ettaka tufube nnyo okulaba nti no twetegereza nnyo era tugoberere amateeka nga bwe gagamba tusobole okuba nti newabeerawo emirembe tukendeeze ku nsonga ezo ez'okugoba abantu ku mataka mu Wakiso. Ngabba abakulembeze abawansi abakulembeze nga bo babayamuko enkolagana yaabwe nabo eryetya mu kulwanira eddembe ly'obuntu. Okulwanira eddembe ly'obuntu mu Wakiso enkolagana yaffe n'abakulembeze tebadde mbi nnyo, naye waliwo abakulembeze abamu naddala mu mitendera egya wansi abalwanyisa enkola nga zino ate ezijja okuyamba abantu ba bulijjo. Waliwo we tugenda n'ogenda ne balooya goze kuyamba community obaleetedde balooya babwerere naye nekikwewuunyisa n'olaba ate nga LC3 oba meeya ate nga yalwanyisa enkola eyo ezoote okuyamba abantu ba bulijjo olw'okuba ye
abalaba nga talina bwafunamu. Abantu abasinga baagala abakulembeze bw'obojja osooke kumulaga budget gyozze nayo, kubanga tolina budget gyozze nayo tayagala kuwuliriza. So abakulembeze kyandibadde kirungi nti bwe tubanga tukola ku nsonga z'eddembe ly'obuntu zino tuzikole nga tukolera abantu baffe, tukole ekintu ekigasa omuntu wa wansi, okulaba nga omuntu waffe oyo gwe tusavinga oyo ali mwansi eyo mu kyalo yafunamu interest ze tetuba tusooka okuteekanga mu maaso nga tulina kuteeka interest zaffe mu maaso, kubanga Wakiso ndabye elements ezo. Omuntu omu nga ye ayagala ate ye asooka alabe wafuniramu nga tafudde ku muntu oli gwaweereza ye eno services ze mu kitundu emuyamba etya nga y'omuntu wa bulijjo. Ono looyaze okuwuliriza omusango gwe anaamuyamba otyo baba nabaza okumusomesa okutegeera eddembe lye akinaamuyamba kitya ng'omuntu wa bulijjo. So nsaba abakulembeze naddala mu Wakiso tukwatagane tulabe nti nno tuyamba abantu baffe basobole okutegeera, kuba ffe tulina omukisa naye Katonda yatuyamba nti kati essaawa eno disitulikiti eddala zikyalwana okulaba nti no zitandika akakiiko k'eddembe ly'obuntu, neffe tulina omukisa nino tukalina ate nga kali ketengeredde bulungi. So tukakozese tulabe nti no tusobola okuyamba abantu baffe basobole okufuna ensonga basobole okufuna services ezeetagisa eziva mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Okuteekawo akakiiko k'eddembe ly'obuntu wakati mu buzibu ne mu bwavu bwe tulina twakikola lwa kumanya nti ffe abali mu bukulembeze ate twetaagako abantu abayinza okukola omulimu ogutulondoola n'okulondoola abantu betukulembera, kubanga akakiiko k'eddembe ly'obuntu kabeera nga lifali tekaba na ludda naye nga katunuulira ensonga enkulu ennyo ey'abantu okuba nga balina eddembe ly'obwebange lye baafuna mu buzaale bwabwe. Kakati ffe bwe twali tutandika wano mu bwavu bwe tulina, kuba tetulina bajeti ya gavumenti kakiiko era gavumenti ekatwalanga ekikulu, naye UN Human Rights yatuyamba okutandika netuwa ne computer netukolera ebintu bingi nnyo, era mu partnership oba mu nkolagana gye tubadde tulina ne UN mwe tutuukira okumanyira nti UN Human Rights ate naye ebadde erabirira ne Uganda Human Rights Commission, kubanga akakiiko kaffe aka district nga committee kali wansi wa Uganda Human Rights Commission. Nawulidde president agamba nti ensonga lwaki teyeetaaga akakiiko ka UN nti kubanga tulina na Uganda Human Rights Commission, nti ogamba omuntu omukulu nti alimba n'ekyo kya bulimba lwa nsonga nkimanyi bulungi. Ndiwe mugenda ne mubuuza mukyala wange adi akulira Uganda Human Rights Commission bebamu ku babadde bafuna ssente okuva mu UN Human Rights. Kitegeeza nti bw'ogoba UN wano n'ako akakiiko aka Uganda Human Rights Commission kaba tekakyalina maanyi. N'olwekyo nze ndowooza nti buli munnayuganda alina n'aba civil society organizations bandisituse ku budde buno ne bagezako okwogerezeganya ne gavumenti etulekerewo akakiiko k'eddembe ly'obuntu ak'ensi yonna, kuba kadde kalina omulimu munene gwe kakola nga bwe kamala okuvaawo n'ebitongole bingi ebibadde birondoola eddembe ly'obuntu ebigenda okuziŋŋama. UN Human Rights yebadde eyamba District Human Rights Committee ate yeyamba ne Uganda Human Rights Commission, ate ye president yagaye nti ensonga lwaki alaba UN terina kubaawo lwakuba yali na Uganda Human Rights Commission, n'olwekyo ekyo kiba kya bulimba. Capacity for the leaders to understand human rights so that they don't get engaged in the violations. I say specifically we deal with land matters, and land in Wakiso is very sensitive. So you find that most of the leaders in such places are engaged directly in land grabbing. So even if we try to knock on their door to try and go and train them or talk to them that we exist, we are here to help their people, most of the times they turn us down, not like directly, but we were like, do you have a council meeting where I can come and share with you? They'll be like, yeah, but no, they will never tell you the date, and so you fail to engage them. And the other issue is sometimes when you are working, we find hurdles. For example, there is a case we are working on. One of our clients woke up one day and a perpetrator was building on her land. So we needed a court order to stop that building immediately. And when we ran to the RDC in Ansana, he said he wouldn't stop it unless we have an authority from the RDC here. And getting a stamp from the RDC here was very hard because they don't know us. This is urgent, it can't wait. We had to go through an appointment. Yes. We are being threatened with what's going on in the human rights work. So
we really work in hard times. Like we are facing a lot of threats from government and even from other officers. Getting permits, it's really hard. We pass through a lot of tight processes, and it's my prayer that if the executive and the entire district that has seen the benefits of working together and having a committee on human rights, maybe we can petition the parliament or the executive itself to see that they provide for us, or maybe the situation changes for the human rights work in the country.